Kale tuyingiddewo ne in terms y'ebyobulamu eyakatweyungako nkubuuzako wasuzootyo ejjowangalira eno program sumula ku terefayina ey'obwakabaka bwa Buganda nga tuweza emyaka 9 bweddu era ekimu ku nsonga bwe celebratinga is okubwatula bingo ne tukuddiza olina okubeera ng'olinako 12 ku simyo onyiga star 238 star 10# n'ozannya bwatula ekyo kyokka ky'okola then omala obwatula oyinza okubeera omuwanguzi waffe mu program sumula tugaba emitwalo 2 10 eri omuntu omu ne 10 eri omuntu omulala ne programs endala zonna olunaku lw'olwokutaano tubeera ne jackpot draw wetugabira ebirabo ebisingako awo obunene eri buli eyeetaba mu draw ya wiki eyo so zanya to have fun as you win then ensonga endala tucelebrating amazaalibwa ga Ssaabasajja guno omwaka g'emyaka 7 egy'ebyobulamu naye ngezimu kuteekateeka nga bojjukiramu abaaliwo kalabanga bwe tuli olaba tudduka emisinde nga bw'olaba bagenda owaayo ekizimbe kyawa kiri ku ssomero ki? Essomero ly'omuzira mubazira ebyo naffe bwe twali namwe baaba wa kirabo naffe twali kirabo kya Ssaabasajja Kabaka so kati tuli before birthday ya Ssaabasajja Kabaka bambi awo wetwava bane tukwizaza Ssaabasajja wangaalira ddala era weetuli wano ekirabo kyo era asooka ku kirabo kya Ssaabasajja Kabaka yenze gwali kifaananyi kisookera ddala anti nze program yesooka ku TV kongra yenze kati munange ate nekyo kyonna kyakikolera wali omuntu eyo ng'alina obulwadde obwajjanjabwa kale twogera ku bulwadde bwa mukenenya nti naye bw'oba osobola okufuna obujjanjabi naye ng'omanyi ojja wano we bakeberera omulundi ogwasooka ne bakulya obulamu bwo we buyimiridde n'eddagala okyalifuna byebimu ku birabo bye twogera so naawe ali eyo osobola okuteeka ettafaali ku byobulamu bw'eggwanga lino ng'ogula akajoozi okwetaba misinde gye tugenda okudduka ku lunaku olw'Essande nga tujjamu ssente zigenda ovaamu okuyambako okujjanjaba akawuka kano akamukerenya n'abantu okumanya nga bwe bayimiridde kale nga tugenda okubeeramu nga twepreparingira emisinde gwanadduka kilometers 5 mutambula mwavula tulina ab'ekkumi tulina aba-21 onakola it is International Children's Book Day abadde ampereza message bana tetulina kilomita 8 tetulina kilomita 8 ogaiba mita kalumba yampereza message kava mu ggwanga kyakayagala va mu ggwanga tetulina kilomita 8 fuluma iggwanga lyogenda onadda I know so onakola it is International Children's Book Day last year mutabani wange yafuna certificate okubeera nga mu lower primary eno mu nursery but then he was in P1 yasinga okusoma obutabo oba abikula oba abusoma but anyway teachers award to what they see they know better so I was really excited because personally nange siri bambi musomi nnyo naddala nti oba mawulire nti oba butabo anyway kati online yeringa enjigirizaamu okusoma but it's one of my weaknesses naye guno omulembe mubi nnyo nti abaana tubatadde nnyo ku TV okitegeera abaana tetukyabagulirayoko obutabo bookstores zidibye n'obutabo bannanga abaana kati bawulira lulimi lwa cartoon ate I must sit here and tell you as a fellow parent ne cartoon abazikola balina njazogera nga ne bazogera njazogera nga ne bazogera wamma balina ebigendererwa byabwe balina ebigambo bibayisaamu okitegeera omwana w'omuddugavu tumukuza mulala n'omwana w'omuzungu amukuza mulala kale tuyinza obutakyewala nnyo but tusobola okontrolinga engeri gy'ashumingamu content oyo mpola mpola naye omwana abeera ku TV okuva ku makya paka lwaggulu bw'ayiga olulimi lw'abali bw'ayiga olulimi olw'oluzungu twandyagadde oddiyiga but ebigambo abaana batandika okukozesa F words nga baana bato so for them it is okay zino characters za Rainbow baziteekamu ne adverts buyita bukatini bumukazi musajja yaya azanya ne Antwe namugamba if you move yo ge ngamba yi hakijjeyo ne mubuuza ambuulire kale ndabyo yakijjeyo anangamba babadde bazanya mu cartoon kati nga bo kye bagamba kayinga abaana kye kitegeeza but
ngamanyi it is a punishment. So as a parent you can control by buying children books. At least omugaba katisomayo akatabo buno budde sibwa TV. Tomanya consumption y'ebyo ebintu esobola okugenda ng'ekendeera. Gye buli mu bookstores. Oba mwana basomera. Abaana basomera n'obutabu. Gye buli mu bookstores ku bbanga lyonna buli age bakuterako from this age to this age. So nakolwaleero muzadde munno. Anaawe tokisobola. Yefe twasomangani oyo katuni yabeeranga mu mawulire oba eraga Daily Monitor ago. Wasomanga Kingo. Ebintu bizibu. Bamuyita si bintu bizibu. Okala mazima ga Katonda. Ani yali abaddewo. Yali wa luzungu wallahi. Kati awa Afrika yali mu red paper yali bamuyita haina. Ye katuni yeke akabeera mu ggwanga. Ako ka magazine akafulumira mu Daily Monitor. Olimba Super Striker nawe olimba. Wallahi olimba badogamba. Demba demanyi. Olimba. Era fenga daddy eranga. Ngoli ngakyogera omundu ogusooka mu bulamu. Ngoli ngakyogera omundu ogusooka mu bulamu. Era nga daddy akagula n'akakuwa. Kigambo tekikunyumidde olese n'omusuwa gwa wano. Neno gwoka kasa. Andi unaye nkugamba owaka noba gwasoma haina. Haina omusomera ku myaka. Sima Mr. Haina. Dai. Innocent yali anyumiza emboozi ya Mr. Haina eyo. Naye abakolako ku author wa Mr. Haina. Nani tazo mulaba. Babanga bangi yagamba bo bakolanga bawandiikanga buli omu ngaleetayo content gw'amanyi naye nga motive yaabwe ekigendererwa nga onogamba ekigendererwa kuva no kusumula ng'omuntu alina kyayize wadde nga tujjayo ne tuseka olutambula but we want to teach something. Motive yaabwe nga kuva mu lunch time kuba bamu-editinga nga lunch time ng'alina okubeera published the next day naye nga by lunch time ku lwokuna alina okubeera nga awedde ku lwokutaano naye nga bo bennyini abali mu office agenda otabula nga mulimu afuluma akoze effumu. Njagala okulaba abo yali mu red paper. Nga bwe nali njagala okulaba omwana yali akola emboozi za Tiga ku Galaxy. Anyway, kale katukava mutabuze ebyobulamu nga preparing abantu abagenda okudduka emisinde ku lunaku olw'Essande. Abamanyi abali mu kilometers 21 bali boba I just believe they know what to do because chefuwa tukugambye tojetaba mu obadde tokola practice. Yeah, we know kubeera ng'obadde o training because we have now Thursday, Friday and Saturday. Ate olunaku olwa Saturday lwandibadde nga resting day. Kati nze eggulo kochi wange yabadde kuba nakoledde mu kavesti buno obukadde bwe twaddukira mu birthday Kabaka birthday run. So he was telling me nabadde mugamba tulina n'emisinde bamaze okugula akajozi kunagamba mpozi misinde gy'amazaalibwa gasasajja konze n'agamba kati kuba ku Wednesday I always rest my gym days n'agamba kati ekyo olina okujja ne ku lwokutaano ku lwomukaaga owummule kati he was actually preparing me as a person tuleme funa ate after the aftermath injuries oba injuries on did setuganye ojja kulaba omulangira nga adduka ayina abantu be badduka nabo ogame nfaafagana namo olabenga ngendo ogame kangende ne basayimo nze neetegese ebbanga naye kati bw'obanga obadde toneetegeka obanga gw'omu ku abo abagenda okudduka 21 ebintu bino we have to Twitter structured you have to check a structured plan training plan. Kakati tugenda tutandika ne establishing a training plan kye tuyita base building omanye nti bwemba wakudduka kilometers 21 otandika atya empira emisinde bagitandika mpola mpola actually obola nga fenna point y'okusimbula eriemu Lubiri tugenda twekutulako mpola ab'ettaano we bakoma ate ab'ekkumi ne bongerezaako tewali ogwo bagamba nti gwereega lumu ate yite eno kale usually balina I remember map ya last year yali ate bo nga ababiri mwe balina bagenda okuba nga batandika ne ffenna starting point eri wamu bagenda beekutulako bagenda bongerako so ne mu training ogenda oyongerako ng'ogenda gradually ng'ogenda oyongerako ze tuyita is a long runs tempo runs and interval training. Kati long runs gradually increase the length of your runnings aiming to comfortability run. Kati abanadduka kilometers
21 mu ssaawa zino osobola okuba ng'odduka miles 18 ku 2. Osobola okuba nga kati osobola ogidduka. Bw'oba tosobola gundi biveeko. Abamu ku ffe people who don't know because me simanyi byakudduka. Naye ate nsobola okukozesa treadmill mu gym n'empeza kilometers kale zembanjagadde. Byawukana bannange. Addukidde ku treadmill nadduka ebyaddala. Bw'otagivaako n'ogamba kati kulaba nziruse wano. Kati kanumbe ku ground. Naye ogiweza olowoozaawo. Biba byawukanamuko. Then ssaawa zino olina okuba ng'okoze kye tuyita strength training, incorporating exercises ez'amagulu, core ne upper body. Tokoma kukudduka kokka. Mwe mubeera kyokola nga tusooka n'edduyiro oyo. Dduyiro abanga warm up. Kati abantu abadduka kilometers ez'amaanyi. N'onooba onodduka kilometers 5. N'oba onootambulira mu Lubiri. Bannange Olubiri lwa Ssaabasajja lunene. Just okuva ku gate okutuuka we tukolera exercise. Bw'oba omubiri gwo gubadde so dormant, ojja kuddayo ng'ogamba amagulu gakuluma. So muzina ennaku weeweemu. Bw'oba omanyi onojja mu Lubiri. Weeweemu tambulako. Like kuba exercise esookera ddala ennyangu is kutambula. Yeah? So tambulako ku distance. Usually tulina emmotoka we tuzikomya. So ojja laba nga eyo distance nene ojja kuddayo waka ng'oweekeera. Ku Mande olina okukola amagulu gakulume owulire ng'ate oyinza n'ofuna olusujja especially omuntu tosobola kusituka ku meeza yo n'ojja kutambula Lubiri lunene. Kakati akawungezi ka leero ku makya ga leero kolamuko ku exercise, kolamuko ku squats. Amagulu gano galage nti something is going to happen. Gabikire nti essaawa yonna kitabuka. Ate bwe tujja okukola dduyiro toyimirira buyimirizi. Kola dduyiro ate sivaawo ng'okoze ku dduyiro. Abantu ekyo kati nagwe nakigamba. Bw'ojja mu Lubiri nga tonnafa ku byana kusaba nnamba sooka okole. Olina omulaba ng'ayimiridde ne bakola dduyiro. Tamanyi nti dduyiro agenda namuyambako okutambula. Dduyiro mukola wansi ng'okulookalooka kiriwo ekyayambadde obulungi. Kati otuuka okugoba agenda okuwa ennamba oweekeere. Kino kiyambako preventing injuries mu abagenda okudduka distance ennene, mavivi gano okuluma. Ng'okyaliyo. Then kiyambako oba ne aftermath injuries. Then of course okulya n'okubeera hydrated. Ensonga lwaki abakulu bamanya mu kavesti kano kandibadde nga ka uniform kutwawula ku bantu balala abantu abadduka. Oba okuyamba okugira bateekamu ka bottle. Si masaali tasooka giwa mwana sooka ogikozese. Bazadde bannange nkimanyi bottle egenda etuyamba nnyo oligimanyi bati ng'ogiwa omwana. Teekamu amazzi ojje nago. Hydration is key ku muntu akola exercise. Ojja kala obulago otufeeko. Ssaawa zino beera ng'omubiri ogugamba nti tulina okuyiga okunywa amazzi because ku Ssande tulinayo ki emisinde. N'okulya for people who are going to run like kilometers enyingi beera kati ssaazo ng'otandisa okulya ku balanced diet. Bajje nga bakkuse. Carbohydrates nedda omubiri guteekerateekera gufune amaanyi. Ali nga mantu keere kulya. Tokeera kulya. But ku makya osobola ofuna ebintu ebikuwa amaanyi. Me when I'm going to the gym manyi mba neetaaga sugars. So kati ku makya abantu ng'oba omanyi gwe weetaagamu sugars toli muntu akozesa nnyo sugars. Genda onona sweet. So olyayo eryenvu, so olyayo ekikajjo just kuwa energy. Yeah? Okunywa kachayi nga kalimu ka cup of tea ku makya nga kalimu ko kasukaali katini okubeera ng'osobola ofuna amaanyi. Omubiri guleme kubeera nga gukutabukako. Then ebintu ebirala nga bwe kugambye anadduka emisinde emingi ku Saturday olina okwewamu time no restinga bulungi in that ku Sunday osobola okudduka emirundi emisinde emingi. Mental preparations, people abagamba nti nze nziruka n'omulangira weetegeka onoomalako bw'oba tomaleko bannange sijja kuwangula prize buliraawo awali omulangira nteekaawo nnyo ffe saimu ojja funawo okutukirako kuba bajja kuyoolayoola. So osobola okubuliraawo n'oddayo ewo mu mirembe. Of course gear up tunoonye engatto si buli ngatto nti sidduka emisinde. Mugenda kuba musiniika zammwe ze mugenderamu mu disco togire ejja kuleetera injury. Mulimu engatto ze tuyita. Ngatto yo ya bbeeyi ne tekola mulimu ogwo. Funa engatto ze za exercise bulungi azooba oyambala engoye ffe twafuna akajoozi twamanya nti kakuyamba okudduka obulungi. Then neeno wansi tojira mu jini empale ya office eyo kachiyo
seyimo gireka nungi nnyo naye tegenda mu exercise engoye ezikuleka okubeera nga weeta bulungi nnyo nobeera comfortable zetwagala basically ebyo botunuulirako okulaba nga emisinde gye gibeera successful. Okwongera okusoosowaza ku kintu ky'okulya nina kyali wange yajja alidde baba tusimbula ate nambuuza ekyoloni. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo.